Newspack channel kwali mangi genkuletedde ate nga munange nga kuweerawo Flavia Namulindwa ebibye bibi kawedde mudda bawe yeje mu Kamoli bawe yeje mu Kamoli kakati ali ku mutimbagana ali mu kubotola byama bya family banaye n'omusajja atasirikira ku byama mukama nedda oyo tomumpanga kakati no mukwano wetwogerera nga Flavia Namulindwa batandise dda okumwabya nti ayagala kubeera nga bba amayumba g'omusajja bawa avuddeyo nalo kagamba nti no Flavia Namulindwa ali mu lukwe lwakuba nti nate abba amayumba ge katubeere nga tukuwa akatambi kano tukomewo ayina n'ebirala byamwogeddeko kati bwenzira ne mmala ebbanga ng'ennyumba tezinaga zigenda okuggwa nenjogera kuba yatandika ng'okujjayo okulamujukana bwe mmanyi nti muntu mukwanyi munnange ngendo oyiteko ewaffe ayitanga ennyumba ziggwa ennyumba bwe zaggwa nankubira essimu naŋŋamba tikati muna gye mbadde mbeera nali musomesa naye ennyumba ziri batugoba mu nyumba z'abasomesa batugobamu nga omanyira obuyumba abasomesa balumba buti bulumuzi bubiri era babeera mu banyi kuba era ne baganda be bonna balinga baganda balinga 7 ajukana nga olunna ndi mukwano munnange gukutimbye kwano guntimbye nga mugamba ati tulina amayumba gaffe tukola bingi mukitegeera tulina amayumba gaffe ekikubonyaabonye kiki siba engugu zaffe oddewa olwo kyali mu Uganda nano nsizeeyo olwo akubira essimu eri amanza kumunta nyumba zikoze ziwedde zino kakati asiba engugu ze ajja abeera masanafu kati nange bwata ebbanga nenzija tetusiga nitubeerawo nafuna olubuto olwasooka n'azaala omwanafu yasooka ekyembi omwana we bambi n'atufaako so awo mulemirembe mutabani wange oyo ekisobo kyali tutandika okutambulira bwetyo mpolampola awo kakati neyo nsonga yakuba nti nate Flavia Namulindwa abba amayumba kakati ate tugeze ku nsonga y'obwenzi mama bawa Flavia Namulindwa ali mu kutendereza bwenzi bwa Flavia mbu Flavia yakolanga obwenzi katukuwa akatambi kano agenda okulaba ngenze ku WhatsApp n'alaba bwati bwensoma messages bwenti ne mugamba Flavia bino biki n'aginsikako mangu n'ajjako ne message nanja kuwulira saaziweereza n'ensituka n'enfuluma n'entambula n'agira nga togenda Charles komawo musajja yampita Godfrey walinya neleeyita Godfrey yadde balimpitanga Godfrey komawo ne mugamba no n'enfuluma n'entambula nenkomawo n'ewaka wano negera ngenda saagende gamba kyampitirirako message amubuuza ebintu bingi kakati oyo yagenda kujja mazima mazo n'amalibezi gyonna gira yagenda okumala waawo nga sikulabako nja kufuna obudde nze nzije nkulabe muti ebintu byali bingi nnyo obusibutemu kwegamba abantu abasinga sibanenya tebategeera busungu na frustration zange so bintu byali nga bwe nti ebintu bingi bajja within a short time kuba omwezi gumu kulaba nga osaze message ezo ate bagamba eri waliyo banga ku mulimu wakola ayina omwami mulala ngenda okumanya waliwo omwami mulala w'SFC musirikale Flavia Namulindwa bambi yafiirwa omwana we kakati omwami mbwatanka n'enfa y'omwana we alinganga agamba nti Flavia ye yamutta oba Flavia ali mu lukwe lw'okutta omwana gwe yeezaalira katukuwa akatambi kano nga n'omwana muwulira akaaba so ngenda okutuuka awo n'entebe kuba kyabanga omwana yafudde ningamba omwana ati yafa omwana gena tiabwa nimbabuze mwagezeko mu ddwaliro so kugamba n'enfa y'omwana oyo erimu ebirumira ebirumira bingi era ebimu ku byavaako kuba nabuuza ebibuuzo bingi nga manyi ffe tutambula ne Katonda ne musajja wa kusaba nnyo mpulira nnyo mu nsi y'omwoyo ne buli neebaka omwana alina byaŋŋamba nenga tekisoboka maama neŋŋamba maama tasobola kuba nti so bwe kityo naye oluvannyuma ennyo ŋŋenda kukitagulirwamu nga byo so tujja bitukuko byonna ebyo nzija yes omwana afudde tumaze bagamba yafaaki omwana gwe oli musawo bagamba yafaaki tebyakwatagana baagana okumulekitiga talina reason yateekawo n'agamba nti omwana yafa bulwadde buno omwana buze nenga omwana yafiiridde waka yafiiridde ayina omwana gye yafiira si mu ddwaliro kati awo oli muntu mukulu gattamu teyafiira mu kifo kituufu omwana kati bati balina ngeri gye baŋŋamba omwana wajja yafiiridde yaliko age ki omwana yali era awezezza myaka 2 yali awezeze no yali aweza mu mwaka something
anti ebbanga ligenze limbukako mu mutwe. Kibi nnyo wajjanga ozze mu ssanyu otonye ku ttaka ly'e Uganda essimu gy'oddamu okuwulira. Ntuuka Entebbe ku airport kuba yankimanga kati ntuuka ku airport ane waliwo muto we ankimi nabuuza ne mga Flavia aliwa nangamba Flavia alika nga ndaba ati ne mugamba obadde ki namba omwana yafudde mugamba omwana gwe nakubye essimu nga nsimbula ng'omwana muwulira akaaba ate yafudde ddi nga taddamu. Kati nga tujja tutambula mbirowooza muga sikikkiriza nga tujja tutambula nga tutuuka ewaka abantu bajjudde ewaka tulika twali awo tuli abantu maziga biki bikyawo saafuna budde bugamba nanja mubuuza oluvannyuma era ngezaako mubuuza nga talina ansa nga adde nga talina ansa ntuufu gyakuwa paka nakati naye nze nganza omusaya agenda gazalinga omwana yafiira mu kifo kya Bwakatonda alina gye yafiira mu kifo ekirala. Subscribing, liking, atereka obubaka bwawo mu comment section. Bannange liri puzzle kyonna kye yabadde mukama yamanyi naye katuleme ate akulinda a few moments later. Okitegeera kaakati no liri puzzle avuddeyo ne yeewana ku mutimbagano anti jjukira lwe yali ku live yasomera abannuupu n'alyoka abagamba epasi munnammwe naye temunnavaayo kuba nti nomumulangira ekivvulu g'amazima yali ayogera mazima. Okitegeera era baali tebannaba kuba nti no bavaayo naye munnange Bobi Wine twamulabye olunaku olweggulo ng'avuddeyo ng'ali mu kukoowoola abantu babeere ng'ate bajja ku kivulu kya epasi. Kaakati no liri puzzle avuddeyo ne yeewaana nayo kagamba tujja kubazuukusa mpola mwabadde mwefudde ng'abatalaba nti no munnammwe alina ekivulu naye era awo kasita nayogedde nammwe ne mulyoka muvaayo mwebale nga wooli mu kulaba screenshot eyo munnange liri puzzle waavuddeyo n'abeera ng'ate addamu Bobi Wine olw'okuwulira omulanga gwe n'abeera nga munnanga ate ekivulu kya epasi mukwano gwa liri puzzle kirangibwa eyo nno nayo bwebite we biri erudda eyo. Kkiriza tubeere ng'ate tweyongerayo mu mawulire amalala. Abamakasi kw'ossa ne Dr. Jose Chameleone bo bakyagenda mu maaso n'okuba nti no batulumye emitwe. Dr. Jose Chameleone kw'ossa n'omusikaawe nze namuwadde ekyobusika kiramu kinakyuka bukyusi n'omusikaawe Abamakasi munnange omukwano gwo munnange bali bati tosobola kubeera ng'ate obaawula. Okitegeera n'omukwano buli kaseera studio akufulumya nnyimba akukola nnyimba akugendako out okweyagala kucyakala bye balimu. Okitegeera n'omukwano katubeere nga tukuwa akatambi kano bati kino kirekawa ate abaavumanga Abamakasi nga balowooza nti Dr. Jose Chameleone taliddamu kuba nti no ayogera ne mutabani we akatambi ke kano. Y'all see the fit? Nothing too crazy. There we go. What we do? Huh? See my setup. Yeah. What we do right here. I don't know what the temperature is, but I'll tell you when I get to know. For now, subscribing, liking, leka obubaka bwawo mu comment section. Katubuzeeko ku mikwano gyaffe bano wammanga Adija 1991 tukutumiddeko Alice Kemigisha tukutumiddeko twagala okutumidako ku Nankuke Esther Nakato Shilat twagala okutumidako ku mukwano gwa fayitibwa Yasin Sentongo Ngobi Victoria Ndagire Prosi Olivia ne Joy Namodo. Kiriza tubeere ng'ate tweyongerayo obujulizi bukyagenda mu maaso n'okuba nti nate buyiika bukyagenda mu maaso n'okuba nti no buvaayo obulaga nti Fifi the Queen mazima yalya ssente z'abaana era nga basuubiza okuba nti no abatuwala e Canada wabula nga yetwogerera tannaba kuba nti abatuwala naye Fifi the Queen tannavaayo kubaako kyayogera tetumanyi oba kyamulidde talina kyakuddamu obanga ajja kuvaayo mu budde obutuufu. Twamuwulirako ng'agamba nti ajja kuvaayo mu budde obutuufu. Kitegeera n'omukwano naye nga wali mu kulaba akatambi ako baali awo bamukwasiza $5,000,000 ne bamusaba risiiti Fifi n'agaana n'abagamba ye tagenda kubawa risiiti naye nga omanyi nti
nno munnanga abagezi bangi ono yayogeranga mukwata katambi okitegeera nno mukwano katikeeka akatambi akali mu kutambuzibwa ku mutimbagano naye nga ne screenshots receipt ez'enjawulo eziraga nti no munnanga Fifi the Queen yasasulibwa ssente message ez'enjawulo eziraga nti no Fifi the Queen bamuwanga ssente nga baziyisa ku simu ye munnange nazo zikyagenda maaso n'okuba nti no zivaayo ensonga naate bwe ziri naye wekibanga kituufu ekyo nekyakolebwa si kirungi bambi okulya ssente z'omuntu ate notamukolera kyolina akumukolera naye katulinde Fifi the Queen bagamba nti tosala gwakawala nga towuliriza gwakalenzi katubere nga te tweyongerayo penge munanga avuddeyo n'abeera nga ate asomera liri pazo avuddeyo n'abeera nga alangira liri pazo amugambe tomanyi kuyimba naawe totulekanira tomanyi kuyimba liri pazo naye lwaki mugamba nti no liri pazo tamanyi kuyimba mwe mwayimba agenda ogule motoka mwe mwaluyimba mwe mwayimba enkudi kale katubere nga tukuwa katambi ka penge liri pazo sebo liri pazo oli mukwano gwange njala kukubuulira leero amazima ekibiina mu duniya kyenaakalaba eky'ebyobufuzi nga bw'oyingira tekimanya bw'ofuluma tekimanya bakita NUP ekibiina kyemmanyi nze mu history wa Uganda nga bw'okiyingira tekimanya nti oyingidde ne bw'ofuluma tekimanya kyeki NUP okuyingirako mu kibiina bali kulabira ku bikolwa byo ne bafiiringa presence yo nti at least tulinamu member ali constructive asobola okukola ebitugattako nkuddiremu ndi musajja mugezi nnyo 225 mulina okunegatta okubeera nga muntu atampola mbabuulira Bobi Wine oyo okubeera mu kibiina ki takufiiringa nti nno zikuba manyi ky'abantu olujja luggula buli omu ayingire neddi wakufiiringa nga tonnamutiisatiisa nti nze ngenze Bobi Wine akufiiringira wano nga byokola bigattako ekibiina era biba bigattako ekibiina kibitegeera kibiraba era kibifiiringa kibiwulira naye bw'oba tosobola kukola bigattako kibiina nga totambulira ku nnono ekibiina ekyo kwe zitambulira njala kubuulira omuntu yenna ali eyo mwe abeewa kye bayita chepe nti nze ndi wa kitalo nti mu NUP ekibiina ekitutwala okufuluma kwe oyinza obutategeera nti noofulumye NUP tetegeera nti ofulumye kuba tolina kyokola kigattako tebawulira na void deal tebanaye kye bawulira nti bawulira that empty space nti waliwo omuntu nno munnanga abadde wano agenze oyinza n'okuva mu NUP emyaka 2 otegedde nti wagivaamu kasita azilonga ziba togigattako kati eyo NUP eri takitiko kigende empola ogina wano okwegendereza ng'olowooza oli w'amaanyi nnyo ate nga toli kyekibiina ekitalimu muntu nti nno wa kitalo mu NUP abantu benkana ky'osobola okukola n'oli akikola naye okugenda kw'omuntu yenna osobola okugenda nti bategedde nti ogenzi kano mukasalemu kati olaba woogambye nti ogenze bale tebamanyi munne ate mwoli oyabulidde NUP oli mugivuma naye bujo temanyi nti noliwo NUP simply because tonnakola ku kiraga nti noliwa NUP we NUP tayogeranga gwe bw'oyogera era baddeko we NUP tayogeranga gwe buli muntu gw'olabya yabulidde NUP byayogera ng'agivuddemu tabanga we NUP kale oyabulidde NUP nebyo tekimanyi nti noogiwagira this is what doesn't make sense oclaiminza amaka g'otalinyanga namu kigere tibigatta naye kati kasooke nkubuliremu kizibu ky'olina nze nkimanyi waliwala kye bayita akasikuliini ekirwadde liripazo kye walala bakiyita akasikuliini weetega buli ewali kamera gwozigoba tennagoba kamera kugobako mulundi ogwo gwali omwaka ogwo kamera bwe yagoba liripazo ng'ayimba egenda ogule mu motoka awo kamera yakugoba neekwenoonyeza naye okuva oluyimba olwo erwaggwa gwogoba kamera taata ogobye kamera muzeeyi nkubuulira ne kamera ojja givaako teri adi agobye kamera n'agisanga ogigobye uyo simanyi dog boys dormitory muwe mulire eyo okuyisize ebikazikazi ebiri awo bino ebiwala bikazanyiikirizi ono omukazi wasimanyi ozambe naye omunuunye weekoze obusorosoro for clicks
n'ebigaanyi byenno n'obikoze just otambuza lulimba lwe bayita enkudi puzzle kankusese bino byowooza nti NUP tekupositinga munnange nno mukulu kankusese epositinga ki olina nno n'omukisa nti omukulembeze w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wamufuula akazannyikirize mu vidiyo yo gwe muyimbi weke yakozesa Bobi Wine nga vaccine obadde okimanyi kitiibwa nno kya Mukama nti gwe mu history wo gw'olibeera ne Bobi Wine ng'omuzannyikiriza ng'alinga akazannyikirize mu yo on video kyamaanyi nno ekyo wandibadde okitwala ng'ekintu ekisinga okubeera eky'enkizo nti ate wandibadde okikozesa okwegaggawaza okubeera mukwano gwa Bobi Wine kikuyamba okubeera n'oba tofunye essho bw'obeera mukwano gwa Bobi Wine tosobola kufa njala bw'otambulira kunonoza Bobi Wine kuba te gw'otuuka omujja wako okubeera mu vidiyo yo wali okyasobola omukozesa eby'amaanyi kuba yakulenda kye yakulabamu wandibadde omukozesa eby'amaanyi okwegaggawaza wagenda ewa Sale n'oli omucere gwa Pakistan gwe baguze ku sente z'omuwiwo w'omusolo mu baali omucere gwa Pakistan gwe baguza sente z'omuwiwo w'omusolo gwe wazimba olubuto bwe wazimba olubuto ne luzimba nga parachute wekyo ekkubo ne libuukamu naye era gwe olina ikodi nti mu Uganda tumanyi oba mu nsi yonna omuntu waafuna kye bayita olubuto nga luwaatisa oba nga lwebejjuddemu ng'ensujju bamutungisa wuzi gwe wekka mu nsi muno oba mu Uganda oba mu Afirika ayina sseŋŋenge bakutungisa sseŋŋenge kuba wagenda mu ddwaliro ly'amagye kyewandibadde osooka okuyimbako nti bannange ebyobujjanjabi biri bubi nagenda ebbombo bantungisa sseŋŋenge subscribinga likinga leka obubaka bwawo mu comment section go tukyagalina mangi wekumire ku News Park channel tugakuwanga bwe tugafuna ku mutimbagano tugenzeko ewa Tamale Mirundi Junior video munange ne yebaza Alien Skin agambye nti Alien Skin walaze nti oli musajja ddala weebale butawa Palaso masanyalaze mbu Palasa anoonya ku Alien Skin masanyalaze alien maturity gye yayolesezza kyabadde kyamaanyi ekyo so kati Palaso omunene w'amayinja naye kati Palasa agamayinja siga tegabaddewo wabadde ogenda naye ezo kukuba omuntu n'akufuukira ekizibu ekisajja kyo kyalaze maturity kubanga eyakuba ate yasinga okutya Palaso ye yakuba naye amutya Palasa atya alien no naye wini wabbanzibe Palaso k'ebintu by'amayinja ebyo katugaa bino byabanene mukono ku mukono naye so Alien Skin ekyo kyo kyabadde kyamaanyi okulaba nti nakye nalabye Palaso na Alien Skin tebalina buzibu nenduza bana abavubuka ababaliraanyi Sanya munnanga avuddeyo ne yeegayirira Bobi Wine n'alyoka amugamba nti nga we watwala kapere ebweru e Dubai nange nsaba nninnyekokko ku nnyonyi Sanya avuddeyo n'alyoka agamba Bobi Wine mbu naye atwalibweko ebweru nange mu Amerika njagalayo nalabye Bobi Wine yatutte kapere mu Amerika yamututte Dubai nange njagalayo nze nali nsuubira nti nekye Bobi Wine ekintu kyagenda okutuwanga okutwebaza okwebaka mukomera kututwalako mu Amerika mu Seattle tuwumulireko eyo nga batabani be kye nali nsuubira olwaleero bukyava mu komera ne bagamba nnoonyeza Bobi Wine abuze simanyi oba ndi mulaba naye mwangamba nabalyamu olukwe simanyi ndi ku mission simanyi biki ani ndabagamba embeera gye twasanga eruzira ne bwe yali badde Bobi Wine yali sabe gavumenti ekisonyiwa bwete tambudde obadde mulabi mulungi olw'okwekumira ku News Park channel kankujukiza okuba nti no subscribinga o likinga kosa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section katumireko ku mikwano gyaffe bano Wamanga Dovic 38 tukutumiddeko twagala okutumirako ku mukwano gwaffe ayitibwa Ndagire Prosi waliwo omukwano gwaffe gwe twagala okutumirako ayitibwa Doreen Namukasa Daffy Amot waliwo Ndagire
Bagire Novin, ne tubeera ne God Givers, tulina mukwano gwaffe ayitibwa Queen Safia Music na Bossa Belden. Twagala okutumirako ku mukwano gwaffe ayitibwa Mbabazi Sharifa, ate nga tetwerabidde Kaluya William. Bwete etambudde obadde mulabi mulungi, webale akwekumira kweno yokka, naye leka obakabwawo mu comment section, video eno gimpeere like kwassa n'okuba nti nate osubscribing. Abeera bulungi, weeraba.